Olunaku olw'eggulo ababaka ba Paalamenti lwe bavudde mu luwummula lwe bamazeemu omwezi mulamba era nga ne leero bakedde ku Paalamenti okukola ogwo ogubasasuza wabula kibaweddeko ssaawa ezibadde zoolekera okuwera 8 bwe bafunye amawulire nga babategeeza nti olutuula lwa leero lusaziddwamu. Kikakasiddwa nti Paalamenti yakuddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno nga bino bigenze okutuukawo nga akakiiko ka Paalamenti akateekateeka emirimu gya Paalamenti akamanyiddwa nga Business Committee kakedde kutuula ku nkya ya leero. Nampala w'ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti Honorable John Baptist Nambeshe agamba nti nabo ensonga eno ey'okusazaamu olutuula lwa leero bagyekangidde ku Paalamenti nga baakatuuka. Kubeera nti tumanyizibwa kusalamu olutuula mu budagika nga tebadde na kiseera kya ssaawa oba n'adagika 3 oba kiki tutegeedde abasinga nga tuyingira mugundi mu house mwenyini. So nange kamwe koogera sitegedde kiki ekireese obutatuula leero. Ye omubaka wa munisipaali y'Ekira Ibrahim Ssemujjunganda agamba nti bakama baabwe tebabawadde kitiibwa ng'ababaka era nga tebabannyonnyodde ensonga lwaki bongezaayo olutuula lwa leero. Ebintu ebyokwogerako mu ggwanga biyitirivu obungi naye tutuuse wanaga nti kati wagenda mumanya ntwakadda tumaze omwezi mulamba tuli waka kati olutuusa ate batugenda tukomawo next week gisimanyi naye bwetunatuka next week tebatugenda ate mukomawo wiiki ndala. So abakulembera Paalamenti tibatuwadde kitiibwa batutenga n'abaana b'essomero bawaka ekitiibwa. Abantu tugolodde amasuuti gaffe tuze kuteesanga nti muddeeyo eka tituli balaba wiiki ejja. Ssemujjera ayogedde ne ku ky'Abannayuganda abagamba nti Paalamenti esaana eveewo olw'enguzi egifumbekeddemu n'ategeeza nti kino tekyandibadde kibi naye ate bw'evaawo eggwanga nalyo liyinza okuggwawo. Paalamenti bw'eba etuukiriza emirimu gyayo ebeera nga hampu mu kkubo. Era ekkubo lisobola okubeerawo nga temuli hambu naye abavugiramu endiima n'abavuga obubi muba mulindiridde accident essaawa yonna because omulimu gwa Paalamenti omukulu kwe kulaba nga abakulembera eggwanga bali kulemberera ku mateeka nga Paalamenti ebalondoola sene z'omusolo n'ebintu ebirala. So n'olwekyo Paalamenti okubeerawo kwayo kya mugaso eri eggwanga ne weebeera nga ekigendererwa ekikulu ekisudde. Ye omubaka akiikirira abantu b'e Nakawa East Engineer Ronald Balimwezo alaze ennyiike olw'engeri Paalamenti gyeddukanyizibwamu ensangi zino. Tuli ababaka 529 bagamba ntukendeeza omuwendo gw'ababaka kubanga n'abajja 5 tebafuna mukisa kwogera eri mu Paalamenti. Naye ate era twakakomawo ate tumaze olunaku lumu ate batuzaayo tetutegedde na nsonga kyetuzaayo. Ekyo nno ndaba tuliddemu bannayuganda olukwe era yena akikoze tuliddemu bannayuganda olukwe. N'ababaka abalala okuli ow'Emawogola Honorable Goreti Namugga, Karim Masabo ow'Embaale wamu n'abalala ensonga y'okwongezaayo olutuula lwabwe bagyogeddeko bwe bati. Sipiika mutegeeza kino tumuwa ekitiibwa tujja kukimuwa naye empaka nga naye akkiriza nti twajja kukiikirira abantu tuli wano ku nsonga z'abantu tuteekwa okuzza ekitiibwa kya Paalamenti tuteekwa okukiza ekitiibwa kya Paalamenti. Bino bye mulaba commission etuula Joel Ssenyonyi nga leader of opposition tebamuyita okuva ddi. Sipiika yennyini ku fulo yagamba mbu Joel tebamuyita mu commission kubanga commission tetuulanga. Commission tetuulanga bayisa batya budget ya Paalamenti nga commission tetudde. Prime Minister muwulidde nga naga nti nange ebya commission sikyabitegeera bagituusanga siriiwo kakati Paalamenti oba tesobola kugoberera amateeka ga administration then tunasobola tutya okuteekawo empisa mu bitongole bya gavumenti ebiranga naffe nga ku kiwandiiko bagambye tujja kuddamu otuula next week ku Lwokubiri nga tekuli nsonga ffenna tukyewuunya naye okusinziira ku information abamu ku baka gye batugambye waddewo probably issues ezimu mu business committee ezabadde raised ne watabaawo probably abaagala zibeere raised. So tetumanyi nsonga oba eva kuba baganda baffe abavubuka bajenzizi abali mu kwekalakaasa oba ziva ku environment yabadde mu house olunaku lw'eggulo nga ababaka abamu baraisinga issues. Atiya Ssekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.